kabaka ggulu era ogende mu ggulu wane ekyaggwe kikulaga nti noki nti kabaka ggulu abasinga bagamba obutonde obusibuka naye ate waliwo obutonde obulala waliwo obutonde bwewalusi waliwo ettindo era olusozi olwo balwogerako nnyo ku mulembe we tunaaba tuzze tujja kwogera ku lusozi ttindo era wati kabaka kintu kubanga tetumuyita Ssekabaka tumuyita kabaka kubanga yabula bubuzi tetumanyi oba akyaliyo kubanga yinza kati mwenfa essaawa eno ne batanziika nembo ekika kyange kijja kugamba nti Bukenya yabula bubuzi kwegamba omwoyo gwange ojja kuba gutambula butambuzi kwa bade bakuziika ati kati waitewo emyaka 10 wala wenfuuka omusambwa bavayo omusambwa gwe bayita Bukenya ndaliko okunsamirira kati najino emire nadala bamu wotumira abantu abamu abafa ngate nga babula bubuzi batera okuloosa abantu bagamba mtinna nafiire eno baba nemuje muno obasomesoma batera bawulira abantu bwe batyo naitanga nawe byafayo bimanyi bangi nnyo okuba abantu banyagamba ffe muno ekitaffe yafana tetumanje bamuzika naye atera okuloosa muganda waffe nti bannange banzika yindi eno nti ndieno kati munnaye guru yalina abaana basatu bajja bagoberera Musoke Rainbow kati lwabo basanga ogundi omukyala omukyala n'ababuuzaako agamba ffe tuzze tugoberera kati omanye ebiseera ebyo byali bya bibira kati ate nga balina okutambula mu bibira baddeyo tewali makubo nga bayita mu bukubo mu nsiko ne baddayo kati olaba abakazi lwendo lwamanya nti waliyo kabaka ggulu yali amanyikiddwa alina omwana kati kintu wajjere ebunnamwaya asanga gundi bakazi lwendo ng'amugamba nti olina ofuna omukazi naye waliwo omukazi gwe nalaba nti wakabaka ggulu ebiseera ebyo ggulu nga Kyaggwe yali mu bitundu bya Bunyoro naye ng'enteesega yazibaawo kati eyo story ate nja kujjuwe tunaaba tuzze yakubuulira ey'obulo engeri gye twasoma mu pithi nti obulo kati kabaka kwa kyembadde nange natera okubuuza nti ate batugamba Nambisa ne balekayo obulo ate obulo ne bujja eyo story empanvu naye kakusunyirewo katono ku story y'obulo obwo kati bano bwe bagoba Musoke nga balina okuddeyo kubanga tebamanyi gye bavudde naye nga bamanyiiwo ewaka kati nga balina kugoberera Musoke nga tanakudde kubanga batambula ne batuuka eno e Buganda eno mu Kyaddo Busire eno ebunnamwaya ne basanga nga balaba tebaggwayo paka lwe baddayo era nga bagoberera Musoke Rainbow kyova bagamba Lubale Musoke eyo w'enkuba kubanga yanywa yaleeta enkuba yakola yagijjawo ate tujja kwogera era mu Lubale engeri Lubale gye bakwataganamu kati nga Ddungu Lubale Ddungu yali mu 1400 awo bwe yasinga okukyakira ennyo ku mulembe gya Ssekabaka na Kibinge mu 1400 nga tugenda mu 1500 yasinga okukyakira ennyo Lubale Ddungu omanyi lwaki yakyaka nnyo ebiseera ebyo walingawo ekyera omusana nga mungi kati omusana gubeera omungi manyi bali zino empewo zikola zikwatagana kati Lubale Ddungu ebisolo nga bifa nga abayizi tebalina kye bayiga ng'ebisolo bifa kati okugenda okusamira bagenda okusamira ennyo Lubale Ddungu ne bamugamba naye tukyasobola kuyiga kiki ne bayita emmandwa zonna we bayita emmandwa kati olaba emmandwa wezikolagana Lubale Ddungu n'asindikira muganda we Musoke Musoke ewa Essese naye kati Lubale n'amugamba naye enkuba tonyesa enkuba eno ebisolo bifa abantu balina kye batya bagenda kufa obuganda bugwewo kiki kati Lubale Musoke n'akolagana ne Lubale Mukasa ne batonyesa enkuba n'akolagana ne muganda we ani Kiwanuka Laddu n'evuga tuvuga gamba enkuba ebira muki Laddu ndoze laba n'empewo ziri mu nsi yaabwe era kati kankubuulire kati tewali amanyi heve gye tugenda tebagamba kufa ogenda mu tewali alimanyi naye tumanyi Geyena nti akoze ebibi agenda mu Geyena naye tokimanyi nti wofa ogenda mu nsi ey'abali ate empewo nezikwatagana nozuramye collaboration weri ndwano tunyumya twogera tulina omubiri tweraba gundi mulungi gundi gundi mugagga nebyo byonna byabwerere bwe tulagenda tugenda kuba tukolagana nyiza no kubanga ngusinga amaanyi naye wano ku nsi nga ndi kaperi nene ntugeri ate nga ndi w'amaanyi mu nsi eri ensuubiza tugenda katolo soko tuzeyo katono ogambye bamugamba kintu bamugamba tozaale bamufunira omukasoko tuzeyo awo kati bakazi lwendo
basala amagezi bafuna Nambi. Kati waliwo akatabo akamu gwe bawandiika nga bagamba nti basanga Kintu alunda ente ye ne bamubuuza naye goli aki nti nywa mata nyamata n'obuusa bwenti bwentabula mu mata n'endya. Eyo nayo eyo story ejeri nayo yali yakyana kito. Kati tuli mu reality. Kintu yani yafuga atya yakulembera atya yajja atya emmando zajja zitya okulosa omwana we Walumbe yajja atya okutabana ba Kintu biki reality ebintu byaliyo ate era nga byaki ali oyo wa mukisa oyo asobola obinyumya kubanga aba afuna ayoresebwa. Kati Kintu addayo manya Kayikuzi Walumbe nani ne Nambi bagobera Musoke baddeyo ki ewaabwe emuguru owa Kabaka guru ekyaggwe yayo baddayo we baddayo. Kati kimanyo nti omukyala Nambi yali akuze nga kitawe Kabaka amwagala nnyo nga mukyala mulungi nnyo. Kati lengera Kabaka guru yali tagala kufumbisa muwala we naye nga anoonya omusajja ajja muki mu muwala we kubanga baliwo abantu abali ekyaggwe byakulemera Kabaka guru naye nga tagala ki nga bonna balirezi bali ddalo naye nga agala omuntu omugezigezi ayinza okutwala ki muwala we okufumbisa muwala we. Kati lengera ate naye Kintu afuuse no Kabaka kati bakyala Lwendo bakazi Lwendo agenda ayogereza munaye Kintu basinkana naye nga gundi already yali asimye Kintu bamugamba anje omukyala yonna gw'onfunira akola ki gwejja okutwala kubanga yiki ate yegwa abasazeewo Buganda njifunire omusika omulangira. Kati awo munaye awo ebisinga sijja byogera bya biwanvu nnyo inaye nga bumanye emikolo gy'Abaganda gyava dda okukyala kwava dda n'okwanjula kwava dda naye okwanjula mu ngeri yaabwe yedda sene yaffe kati eyo kuleta sente motoka bibbo biki nene ebibbo byaliyo emwanyi byaliyo omukago gwaliyo buli kimu. Ati munaye Kintu atutetenkanye batetenkanya abafuna omukyala agenda alambula eggulu mu ggulu naye we yagibwa yakimaani omwaga amulaba kati yebbiri agabwe biziraga nalaba omwana n'amanya gwasooka agenda ne bakazi Lwendo n'amanyo n'afuna omuwala n'amulabako n'avaayo naye nga tebamanyi nti oba ye Kabaka waki weno Buganda. Kati wagira ne bateesa ne baddayo naye ng'omuwala Nambi yali asiimye bbaawe kale omuvubuka ate taata we tayagala ki Kabaka gulu tayagala ki bawase muwala we kubanga yali amwagala nnyo nga ayagala amubeere kumpi naye nga b'omanyi bataata bakuza abaana ekyejo byava dda tebivudde kati ennaku zino omwana akulinnya ne ku ntebe abagenyi bazze omwana n'akuba omugenyi engolo mu sitting rooms byava dda namugamba avamu entebe yange eyo yange n'akubamu omugenyi kati byava dda ekyo kyava dda mu myaka 8 emabega. Kati munnaaye Kabaka yali tayagala kufumbisa mwana we naye kyajja buzzi ate nga balina okugenda ate ng'omwana asiimye era n'addayo kati we yajja omukima n'akola ki ne bamusibira entaana naye ne bamugamba woba ogenda linda gundi mukulu ono ayina effujjo Walumbe tukola ki twanguwe mugende tubasibwe tajjo batawaanya era munnaaye nga bamusibiramu ebyanguwa nga bamuwa na escort bamuleete Buganda afumbi ki asiimye omuvubuka we kati ensobi we yajja n'enkoko ze najjukira ate tazireetedde byakulya obulo alina okuddayo kati okuddayo ate wasanga muganda mukulu Walumbe nti olagaba nange kangende nammwe ne bamugaana. Kati we yamanya nti nazze Buganda awo najja yamutwala Magonga kubanga yali tayinza kubeera wano wa enaggalabi gye bamutikkirira yalina okugenda mu lubiri lwe Magonga era we yagenda Magonga ne babeerayo ne bazaala abaana sijja kugamba nti yazaala omwana omu babiri basatu naye nabakkayo omu ku bo naye abaana balala be yazaala tebamanyikiddwa kubanga bamanyi ono yafuuka Kabaka eyaddira eyasikira Kintu naye yazaala abaana abawerako. Omulabe ffe owa Press Times njala okubanga nkutegeeza kasoge tugende tumulemu katono nnyo tugenda kuba tukomawo n'ekitundu ekirala n'omukunavu Bukenya ng'atulaga Kabaka Kintu nno tukomye wali nga atugamba nti yazaala tovaako ku mukutu tukomawo likinga sharinga gamba ne munno akole kyekimu tulabe nga tuyiga ebintu bino mwebale kwekumira ku Press Times.